buli ekikolebwa okufango nekiwandikibwa ku alien scanner. But have you ever taken time okwetegeeza ne mugamba nti kiba kivuddewa nga n'ebimu bikolebwa tabimanyi? Abangi mbale mugamba Jenny simanyi waleese obuzibu, simanyi wakoze eki, simanyi n'ebyo gye mubijje. It was very clear. Nabagamba obutasoma buluma ne bubalumya omulundi, like omwaka guno bubalumya nnyo. Okusinzira ku generation akukkuluma olwa full figure okubeera nga mbu yandibaako n'akakwate n'amaziga g'abaana abali ku Fanguni Forest n'okubeera nga omukulu CEO ali mu kkomera. Okusinzira ku generation fenna nga tumumanyi nti eno owa alien skin takonkona, tasooka kubeera nga ababuuza ekisumuluzo kiriwa kwegamba source eva mu generation tugitwalira ddala nga nkulu ku nsonga za alien skin okubeera nga yakwatiddwa. N'ebitonotono byasobodde okubeera nga nnyonnyola. On top of that n'akukkuluma ku lw'omukyala full figure ensonga zonna n'amaziga ag'abaana ge bakaabye awo ku Fanguni gonna n'abaako ne kyayogera. However much mbu tubadde tulowooza mbu Fanguni Mother ono muntu wa alien skin era wa Fanguni Forest naye okusinza ku generation ate waliwo amaziga ge bakaaba nga gaviira ddala eno owa full figure. Biki ebyatuuseewo full figure abijjiramu atya akatambikankako okuba gye katandikira paka gye kagwera osobole okubeera nga obyerabirako. Naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba subscribing ano ku SMX Media. Ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera nga akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane tojja simanyiwa wakutandikira. A few minutes ago, actually hours, nabagambye nti I'm taking a break off socials. Ensonga lwaki tulwanye olutalo you guys kuva Menkero yatuuse ku poliisi tugezezzaako naye ekintu Menke kyayitamu kuzina essaawa njagala mukitegeere nti tekizze leero. It is a combination of so many things, good and the bad. Mazene mmala akaseera ne ngamba naye lindako kubanga kaabye ne gakomayo nze mulimu mutima mpulidde nga kweganga gwe bagaye nti oba Menke atuvudde ku maaso. I don't know, for some reason mpulidde mmenyese nnyo. Nenga wanve ku social media n'omutima mulala ne guŋŋambaddewo ne nnwanirira abantu ne besimanyi besiwuliranga nako ne mbeerawo Menke wange gwe mba nvaamu ne ngamba no tugenda kulwana ate tugenda kulwanisa mikono tugenda kulwanisa justice. We need justice for alien skin. Alien skin yenga ye mutwe kibiina. Alien skin ye Fangon. Yes, when they mention Fangon they have to mention alien skin. Naye ate omuntu bw'aba azizza omusango nga indeed ali ku Fangon ate osaga nti ogenda kuggyayo mutwe ebigere bizizza omusango n'ate n'okwata omutwe. Buli ekikolebwa ku Fangon nekiwandikibwa ku alien scanner. But have you ever taken time okwetegeeza ne mugamba nti kiba kivuddewa nga n'ebimu bikolebwa tabimanyi? Abangi mbale mugamba Jenny simanyi waleese obuzibu, simanyi wakoze eki, simanyi n'ebyo gye mubijje. It was very clear. Nabagamba obutasoma buluma ne bubalumya omulundi, like omwaka guno bubalumya nnyo. It was very clear. Omwana yafunye accident nkiddamu. Okufuna accident ekitegeeza nti waliwo alina okuba nga akikutuusizzaako. Okyasa okuba nga ofumba amazzi n'olinnya ku kiti n'ofuna accident. Meaning gwakyetuusizzaako naye ebeera accident. Naye akagambo kogga nti omwana yafunye accident ng'ali ku Fangon koogezezza abantu kwegamba oba amagezi mwagateekawa. Kati mbadde mwaga tugambe nti kikintu omwana yesse omwana mumusanzeemu muguwa no. Emmotoka yamutomedde nga tewala ali mu mmotoka. As simple as that. Is that so hard for you to understand?
Anyways, okudde emabega tekituyamba. Abaana ba Fangon, I can assure you, we are not going to rest mpaka nga Alien Skin afulumye. Mpaka nga tufunye justice erina okutuweebwa. Because tosobola ganti omuntu akubuuzizza nti omuntu wange muleese mulamu afudde essaawa mmeka mutuwe ku report abantu no ba report ey'omuntu nti afudde bufi. Afudde ki? Dakiika 2 omulambo gugenze mulago gugenzeeyo gutya? Anaguwadde transfer. Why now? Ugandans, the authorities, why now? Lwaki mwewadde nnyo beetu kwega okulagana Uganda tujja banyigiriza tujja banyiga temwagala muntu ayimirira mwagala muntu asigale wansi abawuliriza kyemwogera abeere yes man. We need justice for Alien Skin. Jenny, I need justice and we shall get justice. Abalungi mugume mukikwate empola. Saagala oyingirira obujulizi ate nawe bakuyingize. Wano kyegedda nti abantu bano banyiivu. So mu bye mukola mubeere very careful. Nsigadde ndi generations nga mbagamba nti I'm not taking a break. Not now. Not ever. Cheers,